nga tukomekereza okulonda olunaku z'omwezi nga 4 tusaze okuleetera emivuyo gyonna egibadde mu kulonda kw'emukono nga gino gitambudde mu magombola ag'enjawulo. Kongedde mu gwokubiri musoke balonde ebugulu bino byolaba bibadde mu ggombolola y'e Kasawo omukondo okwabadde ennaku z'omwezi nga 4 balonda abasente b'amagombolola nga bakanyama bakakanye kwe baali balondesa n'abalonzi babakuba emiggo nga bwe mu bifaananyi bino nga gyo gyonna emivuyo abantu abasinga bagisonze ku ssente wa NRM owa disitulikiti y'e Mukono nga bagamba yasinze okutabula akalulu kano ye bw'otuuka ku ttale ssente gyebadde babalira obululu naye nga bibadde bizibu nnyo nga omuntu yenna okumulangiira gubadde mukisa ddala ng'oyo ali mu kibiina ky'opposition nga basinze kuyisa oba NRM. Kale gwe nga tumaliza okulakula tukuledde byonna ebibadde mu kulonda kuno ddala kuno okusembyeyo nga gwe omulonzi ofune ki ekyokuyigamu ddala akalulu kano ka mazima n'obwekanya oba waliwo batandise okujja okulaba nga batabangula akalulu kano. Omukulu ajje Katumba ajje atuletera abantu abatuyamba baleme kutukuba lwaki abantu abakoze fujjo babamu bananzala yamuno besibye obukokolo bazze kubanga babagala babagire kaddu gye baba bayisaamu bakole fujjo ne bakuba abantu babaleseka ebisago bakubye amabokisi gonna bagabiza. Ensonga eno egenda mu maaso eri abantu okujja ne batabangulanga embeera bwe bati nga balaga obukambwe banyala bagala okutta obussa abantu bannange tusaba obwenkanya batiikinze obululu olingi bokisi bazokyeza bannange ekintu kino kikolebwa si kirungi maaso olw'embeera badde mu kitundu olina abantu abayekera naye wanga wulina buliwa babukubye bokisi bagimanyamanya bakubye batuuze bange awina tuvule ku nte kabiyeyita ki zo kyembuuza ku mbeera gyembuuzo kyange kyenina kigenda wali abantu babiri omwami DPC atwala poliisi ya wano obutaleeta security emala mu kalulu k'abameeya mu Kasawo tawuni kanso kabadde kagenderera okuleeta abayaaye baabwe bajje batawaanye akalulu oba batugamba tebalina maanyi gayinza kukwata ku bakambwe abo atufuga wano ku kyalo nga tetumwagala agamba Aruna yamutuma era akoze Aruna aja Aruna nti amaanyi agajja wa Aruna Semakula era amagye galiwo wano baze n'abantu ne bakuba abantu kati bamaze drone egenze amaloka yefudde ze bagoba abayabanye olumwa n'ababuyiye bonna bano ne babutabulamu ize wano nekirembe ekitale okubatukula ekiyamba jaleeti ne banyabo erinnya Mulindwa James meya wa Kasawo Town Council ate era asaba okuddako tulina encukwe tulina obuzibu
nti omukulu Aruna Semakula tufunye obuzibu nti waliwo ttiimu gye yaleeseko omu ku beesimbyewo omukulu Kaddu Andrew atabangudde okulonda kwa Kasawo Town Council kubanga yawagira Kaddu Andrew naye nga abantu bonna bagenda alina emmotoka abaana bali muli abakuba abantu emiggo bazze ne bakuba obululu tteke obuli bwonna ne buyiika abantu babakubye batiiriika musaayi kubanga bo balina gwe bawagira n'olwekyo tusaba gavumenti tusaba prime minister tusaba president ate n'okusingira ddala tusaba minisita wa wakisi Geno Katumba oliwe waffe jangu tuyambe tusobole okuba ng'abantu bafuna obwenkanya. Ebimu byolaba bibadde ku Tally Center nga balangirira bakansala bamu ne basente bamagombolola era nga poliisi ebadde eyiddwa mu bungi n'amagye ng'okutangirawo bonna beemulugunya nga bamulimu abantu bebalangiridde abantu abadde beesimbyewo ne basigala nga tebasibamativu nga bagamba abantu balangiridde tebadde bawangudde kale gwe wulira ku ebyo ebibadde ku Tally Center y'e Mukono. Abantu bano batumanyidde
Zaako okunoonya kwawo kuba NRM batubuli obuzibu busangibwawa ekividdeko ekibiira kino okukola obubi ne batandika okulaba nga bakibirawo biza abakulembeze okuyitamu era abamu betwogeddeko nabo balina ebintu bibasonzeeko ne bagamba birina okukolebwako. Essaawa eno ntiramu olw'okweyanyiza Majala Nsubuga Abudu NRM kati nno ffe waliwo omuntu gwenza ogamba NRM ey'ekiveera nga NRM y'ekiveera tagikola ki tagiraba keera tagimanyi 96 ffe twalondera muki mu biveera era NRM y'ebiseera ebyo yayinanga obumu yakozesanga asatu gaayo ag'oku kyalo ge twalondanga era nga asatu ago facilitation bwejja egatukako buki bulungi era nga asatu ganoonya bannaabwe ku kyalo ne gatandika okulonda essaawa ya leero NRM y'omulundi guno naddala omulundi guno lwaki eweddewo terinaamu katiibwa wadde ku muntu owuwe yennyini bamulya buli ffe tubaddemu NRM naye ntunoonyeza akalulu ka NRM emmotoka ne tuzitimba NRM naye nga tulabangako chairman wa LC5 structure najja n'agamba nti munnange okoze nnyo guno omulimu gugende mu maaso nga tewali muntu n'ayinza kuwembejja okuleka nga bw'oyiseko wala DC yayinza okugamba nti munnange mwongereemu amaanyi so mu mbeera efaanagana bwetyo twetaaga okwezza obumu kati tunoonyeze lwaki twagudde ffenna twagudde totale ffenna twagudde naye tukomyewo obumu tumanye lwaki twagudde edda by the way twayinanga nga tumanya nti Kalumba tuli mugundi mu structure z'abavubuka tujja twezimba nga umanya gundi wadda wano gundi addako wano gundi wadda wano gundi addako wano naye sawa yo kati NRM yafuuse ya sente ayina sente yayagala okujja akuba abazimba ekintu tebasobola kwagala nga babadde baagala Majala wa bulijjo goze buzi kisoka singa NRM tunaddayo ku system eyo nti gundi ono ye waffe tumulabye avudde wano kiringa nga bolaba oba monitor balonda omuntu abadde mu class era nga banne bagamba tulonda oyo so tajja kuva eri yayingidde ttaamu omulundi ogusooka nti banne bayinza omulonda bwe tuba tukwadagana bulungi ekisudde NRM kuleeta abantu bava eri kati kangeze Mukono South oyinza osuula Ssekikubo mu structure ddala oyinza osuula Ssekikubo mu structure Mukono South Senyo Ngandulu oyinza okumusuula wano Lukoya oyinza omujjako ebirowoozo so mu mbeera efaanagana bwetyo ebintu ebyo bwe tunaabikomyawo ne tuzza obumu bwaffe NRM ku ground kweri 33 gaayo kati singa gazedda ne tuggulawo kubera waliwo aba NRM abeesimbyewo 33 singa gawezedda wano kuba tuli ku kyalo naye kitegeeza manafu saavisi zaago tegazifuna babasuubiza omutwalo tebagufuna eyo kyo shuwa ebyalo bingi ebitafuna ezo sente ate nga ku luli sente ezo zaatuukanga era olyose nonsanga nombuuza era nga taanaapo ogiraba wantekola ki teriiwo kuba kati weebuuza nze ndi wa NRM ntuuse nandibadde nacoordinate nzedde abalema bange nga bazze singa twamaze edda ne kati sente tekiriiwo so kyekyo tukomyewo obumu n'okulaba abantu betuwa ebifo byaffe banaatutwala batya ddala kituufu bazadde batembeeta abantu pakati NRM tulinga nga bolaba enkoko logikasukira ekyokulya naye ekwagala kitegera buno obuweereza obuva eri Mukama Katonda so si bufuzi twawula ebintu bimeka bibiri obuweereza n'obufuzi kati abaliko bafuzi si baweereza batukanga emitima bwokanga Majala w'omu tawuni ate olwo w'omu kyalo akira ddala wanzaga olaba kanze empanga kati olwo ate nze enseera mu mbeera bwetyo NRM bwenaavaamu kanga tukomyewo embeera yaffe ya 96 bwe tunakomyewo 86 tujja kuwangula akalulu n'amaanyi era lutu eno mbadde nsaba nnyo abaafulumya sente bonna batusabe ku accountability ekintu ekyo kijja kuwa abantu okuwa sente ebitiibwa era kijja kuwa abantu sente zituuka awantu ne sente za President Museveni ekizikoza bwe zityo tekuliiko accountability bwe bazikuwadde
teriyo ribaka kubuuza nti kino kigenda kukolebwa kitya kati babaziwadde Majala babaziwadde ani zigenda bwezi tobugenzi so sente zo nazo za muwa musolo naffe twagale na lemu yafu okuba nti eri wane kulembera nga nsanyufu kati nze ndi musanyufu nti Lukoya gyali ku district nja kugaziwa nja kuyingira maiki ya mani wanga kola ki gyali so sente zo ntabazisabiwe accountability bo abawangudde ku ffe byenjawulo mbaddemu aba NRM n'aba NUP bajaguza era ne balaga biki basobola okukola okulaba nga bawangula kulonda kuno toka mbyempsemu kyangu omuntu okugamba nti sikyabiddamu byabugumiikiriza naye nga n'okutya n'obunkenke naddala mu kiseera kino biba bingi nnyo naddala ku mulembe guno ng'abantu balangirirwa waliwo webadde twangamba nti ng'olya kubira essimu naga nti bwe mbula twabadde obululu bwaffe naye mu bukuume bulungi noga nti bannange nange empale zinaamala kufuuka nga chairman we Wakiso abasajja be bayiwa wano ne babeera nga bangi nnyo abasirikale batiisa buli muntu yenna noga kakati wano bwe bagaana okunnangirira ngwani mu kifuba nolwekyo sina nnyo byamaanyi byenyiza kugereza n'okweteekateeka mbadde sibya naye nsobodde kwogera ebyo kubanga okusanyuka kwange manyi sisobola kujjayo essaawa zino newankubadde nkumbya ku mutima nina ebintu bibiri nti mbadde n'okugonda muli mu mutima ate ne kino nekijja oluvannyuma nolwekyo mu kusoomozebwa okumba sina kyenyiza kusinzaako awo mukimanyi mwenna nga baddikirayo nga wano bakandensi naye ne batafunirawo DRA form aba return form return form nga tetuzibazi obuna bunkenke bulala odayo ngolozo bawe naddayo banaba bakyusiza ne batajimpa naye munzikirize njogera ebisingakaawo ate nga nange baginkwasiza wali kubanga waliwo neyasanyuka ennyo olulala wana ate nekwakananga bitabusi kati munzikirize nyingire munda ate nsobole okugikwata nebifaanananga muyanja ebyamutabukako nebigenda sanyu linyingira omuntu abawangudde naye obuwanguzi bwange si bwange jalabwa Wanagoma waliwo esiga gye bataddemu ate baweereza njagala okuwa chairman waffe Ande Kaweesa akulembedde entabalo zaffe zino ne Honorable Betty Namboozi naye mmange nzaala kubanga njiri kyamukubira enduulu naye nakusingira Abanagoma olw'okwesiga n'obuweereza mbasuubiza era mbakakasa kugenda kukola emirimu kannabwala okutandikira wetwava ozi omu yandigereesezza nti okujja okuwangula kirala naye n'okukima obuwanguzi buwano ogala okutuma Roma ku bigere naye njala okwebaza Katonda agaje nakitugerera obuwanguzi n'abutuwa amaze okukiragali gakukidde era kiwe kibadde njala okwebaza ttiimu gye tuyimidde nayo kuva jjo njala okwebaza bannamawulire abaripootinze mu field ekyabaddewo ekyo tekitwala for granted kuba kiraze ekifaananyi n'abadde ayagala okukakwatamu emwasaasaanyiza n'obwenkanya bwayo so njala okuwebaza bannamawulire lwaki twatandika kampeni tutambule naffe ffenna ne ttiimu ekyo tukitukoledde mukama kirabalimu kitiriza era okuwulira olwaleero namasabu kawute enyalimu egiwangudde Champs sabu kawute enyalimu egiwangudde kitegeeza enyalimu amaanyi egalina nakituma enyalimu wogenda musaze yonna enyalimu ekoze ki wotunula kati ku mbaapu ennene ya mukono wonna enyalimu gyekola ki yeriko kati tubakakasa abantu baffe abataddemu obwesige tugenda kwana bwekizibiri tuze services ku bantu naye nga twebaza abantu bonna nabo bannamawulire ababaddewo okulabanga tutuuka ku buwanguzi bunene olwaleero kubanga ekiri wano abantu babakubye abantu babatta batambulidde mu drone ezitaliiko ennamba bazizibye bagenda bakuba abantu n'olwekyo basebe ne bannyabo obukookolo nga mmeeya nsaba mutaasa abantu baffe kubanga nga abakulu ab'oku disitulikiti be balina gye bawagira naye ffenna abeesimbyewo tusuubira ti omuntu amala obudde bwe omuntu amala ebiseera bye ate neffe n'ateekamu tubeere n'obwenkanya tusobole okuba nga tufuna okulonda okulungi balina obululu bwabwe batugamba dda bakubisa obululu nga bagamba kikulemberwa gi Aruna batusumbuye obululu buno bwe bazze wano ku polling station gye balowooza nti wempangulidde waggulu ne bajja ne basamba obululu bwonna ne baddira obululu bwe bazze nabwo ne babuyiwamu n'olwekyo ffe nga bannabusuya
tetukkiriza mbeera eno era tetukkiriza bizuke akalulu kaddibwamu tetukkiriza bivudde mu kulenga webalire kati akatusamate nga beegakanaalina ekiwazana brab attack kubanga tubadde tulisuusawo mwena n'ekitundu nga tulowooza tuluzayo eddakiika 3 tumalirize tulikonsentratize ku bantu abazeleti nga mubaddemu n'abo batasobodde nga ebinkubu byabwe bikoze ekibigaanyi kati nga twagala tubamalirize tugende mu kubala akalu tubatayiriza baso ne bajja abavubuka babiri konsebo wange n'agezaako okubalwanyisa kati leeta ekibiri kyabwe ekikola ki nekijja nga talina bwayinza kukola so I wish senga tubaddewo non-police ng'alina emmundu oba oliawo yandibadde agezaako abantu abavubuka b'endabye abadde bambadde zi masks ndowooza abantu nga 20 abavubuka nga 20 so tugezezzaako okutayiza ku bano ababiri abasoose okujja kati bali ne bajja ne bawa backup ne bakola ki batwali twagala tufune at least omu oba oliawo tufune evidence bavuddewa tumanye what's the reason lwaki bono n'obululu bwaffe naye tetusobodde kubanga babadde ki babadde bangi tubadde tulonda okulonda nga ogenda bulungi mu maaso tukozesa obuuma naye zibadde essaawa 9 ku waadi emu gye bayita kitale waadi eri mu Kasawo Town Council nebaayo abantu betategedde bajjira emmotoka ya drone nga ya taxi erimu obukubu bwa bbulu nga basibye namba plates bazisibyeko obuveera obwa black ne bajja ne bagenda ku polling station z'essatu ezisangibwa mu Ekisenu Junior Quality School mu Kitale Busia Village ne basamba obululu bwonna ne babusambasamba box eza transparent ne bazisamba zonna ne zigwa nizigende ne bakubakuba abalondesa ne balinnya emmotoka ne badduka tugenze okuyita poliisi esanze bavuddewo bagenze naye poliisi ne tugamba egenda maaso ekinoonyerezeeko saawa eno nganza atwala ebyokulaba mu Kasawo Town Council ngenda kuba nfuna abasirikale tukwate obuli bwonna basambye tubukwale butwale ku poliisi nga evidence then nja kufuna guidance okuva mukama wange tulabe kyekinaddako neyanza nnyo